Kansuubire nti buli kimu kikyatambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala abalungi abaagalwa mugyebaleko gyonna gye mukyakakala byammwe abakyagikakalabya so nga ate mmwe abagimaliriza mukuliko eyo nnyo mu kakalabizo mikwano gyange nkyali Omumbejja Aisha Nassolo mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda yes naye nga amawulire ate ge twagenze mu maaso n'okubeera nga ate tufuna mukwano gwange si birungi n'akamu n'akeddagala waliwo omusajja mukulu amanya yategerekeseeko nga Ben Ssemwanga ono bw'atyo yamizizza mukyala we omusu ayitibwa Mbabazi Grace ng'amulanga kubeera mbu yamulimba mbu tazaalangako kyokka ate musajja mukulu agenda okkizuula nga Grace munnange ali mu baana basatu and to make matters worse nga Grace munnange ayina n'akawuka kaamukenenya era nga munnange yakamusiiga nadda musajja mukulu ono kyamujja ennyo mu mbeera kwe kusalawo amutte naye bw'atyo ne yejja mu budde munnaye tusaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agy'omuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabinganda saakati n'ab'emikwano kino kituyigiriza nti bannaye tuyige okwogera amazima on both sides si mukyala si mwami kuba n'abaami nabo balimba nnyo nti tebalina baana omukyala agenda okkizuula ng'omusajja ali mu baana bataano so bannange tekirina kyekyo kujjako kwogera amazima oli waba wakwagala kwagale naye ng'akitegedde nti oyina abaana si kirungi kwegaana baana bo ate era kyekimu woba oyina sirimu bannange omuntu mugambe tulekerawo okubeera ennyo ab'ettima abeeyagaliza ffekka yogera nti nina sirimu bangi nnyo baagaddwa nga balina obulwadde bwa sirimu so munange si gwe abasoose wabula nga ekituufu kiri nti tuyige okubeera nga ate twogera amazima so nga ate ebyo tubitadde ku bbali amawulire ag'essanyu agaliwo omukwano gwange kwe kubeera nga ate Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo atadde omukono ku tteeka erirwanyisa ebisiyaga mu ggwanga lyattu Uganda kitegeeza nti kati munange mu ggwanga lyattu Uganda ebisiyaga tebikkirizibwa era buli gw'olaba nga abikola oli waddembe munnange okumuwawaabira ku poliisi okuli okumpi era bw'atyo n'akolebwako munnange ng'amateeka we galagibwa kati n'ekyo bannayuganda abasinga obungi tukisanyukidde nnyo era ne tumwebaza olw'okubeera nga munnange asobodde okugoberera ssemateeka w'eggwanga Uganda wabula bino eno omukyala Julie Birungi abamu gwe bamanyira okuyita Julie Muteesasira bino olumugudde matu bw'atyo n'avaayo ate wali ku Facebook page ye era bw'atyo n'abuuza nti bannange kati ekitegeeza teri kujjako yadde mu ggwanga lyattu Uganda kubeera nga ate tulaba ku mikwano gyaffe saakaate ne famire zaffe olw'ekyo kye tuli nga ffe jjukira omukyala ono yavaayo n'alangirira nti ye munnange musiyazi era agwa mu kiti ekyo be tuyita Balezibiani era bifaananyi bingi nnyo byafuluma ng'ali ne mukazi munne beenywegera kwegamba beekola obusolosolo so munnange ye yabadde abuuza oba munnange etteeka lino ke liyise tebakkirizibwa yadde okulinnya mu ggwanga lyattu Uganda okubeera nga ate munnange balaba ku famire zaabwe saakaate n'emikwano gyabwe era avuddeyo n'asaba bannayuganda bamutangazeemu munnange ku nsonga eno kati nno gwe naawe oli waddembe okubeera nga ate omuddamu awo wansi mu comment section gwe kikyolowooza munnange ku mbeera eno tomanya ayinza okubeeramu ng'ate munnange naye comment azisoma akakasize ddala oba bamufubutudde mu ggwanga oba munnange waddembe okubeera nga ate akomawo so nga ate mukwano gwange ebyembi bisekerwa ate era munnange bagamba nti byampuna ng'akubbye bw'atyo munnange wa munju waliwo akatambi akakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate kabuna emitimbagano Kadaama we yavuddeyo nga munnange anyumiza Kadaama munne era nga bw'atyo asaba ku magezi ono nno munnange ye omulimu gwakola mu kiyumba okubeera nga ate bamwongeramu ku ssente kwe kubeera mbu akola omukwano eri boosi we mu butuufu ebintu bino si byangu n'akamu naye ngenda kuba nkulekerako akatambi awo gene maaso n'okubeera nga ate munnange okekkaanya ono bw'atyo munnange akola gwa kubeera nga munnange anuuna ebitundu by'ekyama ate munnange ebya boosi we eno vidiyo ndowooza munnange y'abantu abali above 18 years kale no munnange bw'atyo yavuddeyo ng'asaba munne amagezi kubanga boosi we amugamba nti eyo level ayagala bagiveeko ate munnange badde ku level endala ey'okubeera nga ate bagendera ddala mu nsonga z'okubeera nga ate beegatta kati nno Kadaama ono munnange ge magezi ye munnange gasaba mu bantu bonna abavaayo nga munnaye beebuuza tukoze tutyomalako contract zaffe bannange mutuwe ku magezi bannange twetaaga ku buyambi ono ye munnange amagezi gasaba gakubeera mbu akikole oba takikola ekyokubeera nga munnange agenda mu nsonga z'okubeera nga yeegatta ne boosi we olw'ensonga nti yagamba nti step eno gye babaddeko
eyo gye njogeddeko ayagala ate bagiveeko bagendere ddala mu kikolwa kyennyini. So munnange omuwala abuuza akikole takikola si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga bannaye bakadaama abamu kirabika munnange amatu gaabwe bagayiramu ddala envumbo olw'ensonga nti bino ebintu bannange bingi nnyo byogeddwako, bangi nnyo bavuddeyo ne babyogerako era bangi munnange bibasizza, wabula era oli n'asigala ng'akyalina obuvumo obuvaayo n'akola ekintu kye kimu ate n'atakoma okwo n'avaayo n'anyumiza ne banne era nga bw'atyo abasaba amagezi. Era munnange gwe naawe ampuliriza we nkubuuliza, ono yatambuza akatambi kano akamukwano gwe yakoze ensobi oba munnange kye yakoze kye kituufu? Genda kuba nkulekerako akatambi kano munnaye mwana muwala ono oba oliawo omuwe ku magezi naye nga ekisinga obukulu toseetuka mukwano gwange. Subscribe nga gwatanaba tekako akadde olimu okubeera nga ate munnange omissinga out updates. Goodbye for now, toseetuka. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Nkubire ku nnamba y'essimu erizi 778929141 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera nga akuyiwa. Rose nakugamba nti okuba natuuka mu nnyumba muno omusajja yankwana paka mwaka mulamba gwe maze mu nnyumba muno. Omusajja yannemerako. Nasooka ne ndowooza oba akageri ke balina ebijiini byabwe ayagala kumpa bijiini naye yandibadde yanvaako dda. Ndowooza omusajja akyalemeddeko ne ku ssaawa ya kaakano. Naye bwe wanyumiriza mukwano gwo nti bakikola n'amuwa ssente ate nga embeera eri mu nnyumba muno Rose mpulira ngikooye, sigenda kumalako myaka 2 embeera ngikooye y'omu nnyumba muno. Nze mbadde nkusaba ompe ku magezi Rose kubanga emyezi 2 egiyise omusajja ono kuba nze ntegeka ekisenge kye baayawukana ne mukazi we era buli omu asula mu kisenge kikye. Owulira Rose? Naye omusajja ono emyezi 2 egiyise yaŋŋamba yatandika jangu nyambaze stokisi biki Justine nkwagala yali yanyongeza ssente ng'ampa $400. Yaŋŋamba emirimu mingi kuba okola wano n'ogenda na wa muwala wange n'okola kankongeze nkuwenga $400 era Rose omusajja abadde ampa bina ebya $, era nnyina emyezi 6 mu nnyumba muno nga buli mwezi nfuna $400. Owulira Rose? Naŋŋamba nina kye njagala okugamba onkolere nkongezeeyo ku ssente endala. Onookisobola ne mugamba kiki? Ne mugamba naŋŋamba njagala kunkombanga kasolo just kunkombako katono nnyo nkuwe $5 omwezi. Rose bwe nadda mu kisenge kyange ne neebaka nendaba embeera omukazi gyampisaamu nendaba nga sigenda kumalako mwaka guno omwaka ogwokubiri nga ndaba sigenda gusobola gumalako. Neŋŋamba just kukomba kasolo nga namugamba yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu. Weetaaga ennyumba ya lunaku lumu, wiiki emu, mwezi, mwaka oba n'okusoba. Weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okuliraana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes. Tommalira mu kamwa nti ye twateesa. Rose n'eŋŋuma omutima n'eŋŋamba kankakombe n'enkomba akasolo k'omusajja Rose. Tetokikola buli lunaku mu mwezi nnyinza okikolamu emirundi ng'ena mu mwezi. Rose bwe nakikola omusajja nakimunyumira. Okiwulira? Kyamunyumira.
n'atandika okubeera nga ate buli kaseera ayagala kuŋŋamba jangu onkombe akasolo. Kitegeera nga oluusi aŋŋamba neŋŋaana. Kati emyezi egiwedde ampadde $5 loozi ompulira yakutte $1,000 n'alumpa emyezi 2 nenzigatta ku myezi 6 gye nnyina ne giwera emyezi 8 n'endala era nnyinayo $7 emyezi 2 gye yasookanga okumpeera ddala kuba nalinga nkolera 350 najja nga nnyongeza loozi emyezi 2 egiyise omusajja ampadde $10,000 namukomba akasolo omwezi gumu. Ompulira loozi byenkunnyonnyola sikulimba kuba njagala magezi okuva gy'oli. Neŋŋuma neŋŋamba ekibeera kibi kasabira nga tanneebaseeko kankakombe kubanga olwedde twabikolanga ne bba wange nga mukomba akasolo nga naye ankomba. Kiki kye nnavaako tewali. Neŋŋamba kansiba omutima. Loozi omusajja nampa $5 ku ssaawa eno ekizibu kye nnyina omusajja nnemeddeko buli lwe mukomba akasolo ngamba Justine njagala sexy, Justine sexy afuuse sexy. Loozi ngume neebake n'omusajja ono naye sisobola kwebaka naye ku $5 kubanga $1,000 yalunnyongezaamu lwa mukomba kasolo. Kati ayagala sexy. Nkole ntya? Mpa ku magezi. Muganda wange mpa ku magezi kuba mpulira njagala kusiba mutima nkikole. Ssaawa yonna njagala kudda waka naye njagala kusooka kuweza $2,25,000 era nga bwe nakubuuzizza kuba ezo ssente ze nnyina nga bwe nzikugambye nti nnyina emyezi 6 $400 nembeera n'emyezi 2 $500 nembeera n'emyezi 2 $700 ku 350. Okitegeera loozi mbaliramu ssente ezo mbeera mu ssente mmeka nze kasampe za 25 njagala nziruke mu nnyumba muno mwendi naye nkikole neegatte n'omusajja. Obudde obubeera mu lumu y'omusajja mbuyina kuba nze nnongoosa nze mufumbira ne koffi kyayi ow'okumakya. Mpa ku magezi muganda wange, mpa ku magezi kubanga ye ennyumba emirimu ginnemeredde nze njagala kuvaawo ne bwe mbeera situusizza gwa 10 naye malako akasolo k'omusajja kanene. Loozi nsiba omutima neegatte naye era mugambe ssente mmeka kuba ssente zaaziyina musajja mugagga alina ssente empitirivu. Mugambe ssente mmeka mpa ku magezi muganda wange era bw'oba owulidde meseji eno nkusaba onziremu kuba nkubuulidde buli kimu sirina kyenkukwese. Tuyita mu mbeera kuba twagala ssente. Loozi tojja kukyayo kunoonya ssente. Twava e Uganda nga tuzze kunoonya ssente. Nsiba omutima kuba yaŋŋamba kondomu nziina Justine naye neŋŋaana. Loozi neŋŋaana era omusajja talabangako weefuse tankwata nga kuwadde ku bbeere mukomba bukombi nemulekaawo nekiyayana nga kimala oluusi nga kimala nekiŋŋamba Justine njagala kumpaako ngenda kusasula ssente endala biki jakwata nako ku $2 nekiŋŋamba nti $2 zizino wano kasatu egatta naawe teziri ku musaala gwo. Loozi nezigaana paka kati seegattangako na musajja genkubuulira ge mazima naye mpulira nfunye ekirowoozo nti nkikole malako.